be number one tool etunda art. Emutunda mu ngeri nyingi nnyo n'oba ogambye nti ebivvulu. Nti nga oli promoter nga toli demoter. Olina okufuba nnyo okulaba nti abakyalo basiso otya okubeera nga bajja because basikirako ffe abasajja okuba nga tujja. Naye tuba tugenze mu nnyimbe. Nina mukwano gwange Kalusu waliwo olumbe lwa mukwano gwange olwaliwo we nagenda nankubira essimu nambuuza waliyo ebikazi. Natafuddeemu no waliwo omuntu tatafudde ku kya muntu afudde. Wabula ng'abuuza oba waliyo ebikazi. Nti ensi yonna ogenda okugiraba nga tudrivingibwa nnyo sexism. Mu 2008 we bali baleeta omuyimbi Nicki Minaj nga Lil Wayne amaze okubeera nga amuzuula amusayininga mu Young Money Cash Money Brothers. Teyali Nicki Minaj gwe mwalaba awo. Naye balina engeri gye bamupimpinga ennyo ne baboostinga buli kimu ekyali kiri sex ekitayi akabina amabeere webityo because twali tuvudde mu era eri ey'abatomboy twalina ba EVE twalina ba Queen Latifah twalina ba Faith Evans Black China yaliwo naye teyina gye yagenda wala naye saba zino Musego alina ne account ku onlyfans.com abakimanyi nkugamba agirina oba okitegeera kakati ensi bweto neberanga sexism egenda kubeeranga egitambuza nnyo okubeera nti egenda mu maaso nakati nti tuli so infiltrated by western culture mu buli kimu kye tukola era tukyali living under colonialism tuyita neo-colonialism everything we do ebiseera ebisinga whether mindset yaffe whether betukola whether technology kivira ddala eri waggulu oyogedde example ennungi n'ogamba abayimbi baffe balina bye bakopperako bali basettinga train ne babeera nga batunda culture yaabwe n'ebuna ensi be ba trend setters n'engoye ze twambala ebiseera ebisinga ffe wantu twekolera nangoye very direct okitegeera ndeka mukwano sijja genda yeeyo yakola esaati y'omukulembeze yali ennene so oddako ono mu Uganda oyogedde yambi ku mukyala Shakira Shakira I think tulina okumuwa credit ey'amaanyi kuki naddala nga ffe abasajja omukuki omanyi wabeerawo otubeera nga amaaso gaffe twagala nnyo optical nutrition oba kitegeera naye ku luno ekigambo kikozese bulungi kubanga naye kyamulemye okukola twagenza okuzoomingamu okola ekifaananyi bwe tuti nga ye ne bulunoke beetaaga kano kakabeera ku bbeeyi dondolo nti bambi Shakira agezezzaako nnyo okubeera nga she can express herself freely era bambi eddembe ly'abakyala nsaga gyo gyajinga mukyala lwanyambala because eddembe libakkiriza okubeera they can express themselves nga baagala kati ne music gwe bayimba tayinza kubeera nga abaalawinga okubeera nga beebikennye nnyo gomasi because ebiti ebyo because bakola vigorous activities ku stage bamaliriza balina kwambala skimply we batyo babeere nga basobola okutuwa performance ennungi so of course bakikolera nnyo anti kati nze ndi kukya shows for example teyabadde show eyabadde situation y'essimu ye ogenda mu mikono gy'omuntu omukyamu Kalusu okitegeera yes essimu ye yaddiddwa wuliriza atuwe ebifaananyi naye kweno of course kati wali nzikiriza naye mweno situation essimu yagenze emikono gy'omuntu omukyamu era mu nnaku nga 3-4 tugenda kufuna ku bintu ebyenjawulo ebirala anti kati obuzibu buli ba artist bamanyi nnyo PR era nga beewolereza nnyo ate ekintu ng'alina kyagoba walaba nga kimutuddemu n'atandika te munnanga olaba anti kati example eri bweti Shakira abakubeera nga tatumulisangako twaligambye nti saba zino stand but ye badde order of the day ye nga tatya kubeera nga she can expose some freshness gwe n'omuzika nga obawagira okutulaga ku bintu si kubawagira ne mukuwa culture nti weto weire saba zino naddala ey'okuyimba n'oba ogenze Nigeria n'oba ogenze Ghana n'oba ku Uganda yes era Uganda teri exceptional nti no fenga ensi yonna yonna twavudde nnyo mu culture eri oba kitegeera there is a lot of decay mu culture obuzibu bwange ne Shakira ebifaananyi bye ebyafulumye bye yatuwadde mu mwagala tugamba muno essimu yagenze mu mikono gy'abantu abakyala I can percentage weso chikiriza eyinza okubeera nga kangambe nga ku 20% 80% I want to believe and my conscience tells me ntino Shakira yatuwadde obufaananyi ki obwo the only problem was Shakira esawa yatuwadde obufaananyi maybe ayita ina katambula number 1 nganonya katambula ekyokubiri bali baakoppa babeera fresh iko fresh ku fresh la fresh tali fresh tali fresh ali fresh first of all ifaananyi lwakwatisa biraga kumpewo naye Shakira omubiri gwe mu bifaananyi bino tegwabadde in shape yabadde simu yo uliriza ekyokubiri yetaaga akamwenyo
kabulunoke era badde nsaba tiimu ye ne management ba Franka n'abasigadde gokimanyi mubasajja mulimu abakanyumirwa ng'oli agala muntu ali bushe gye bali mubasajja kati lindako mwe muwunzise muwagira okuba nti kuba kati bwotunatunamu abayimbi abakyasinza otukunamira be bakyasinza okuba nga tebata music and is that the only way Shakira gyagala tumujjukiriremu waliwo Lydia Jasmine tewali ndongo kuba Shakira abakazi abo bw'otunulamu balina ebifaananyi naddala ebyokubanga bali bwereere bingi okusinga bitamenya obwereere kubanga ekifaananyi kya Shakira abeera nga yakutte omukolo n'aguteeka wano ino nga kikye mwalabye nnyo ekiryawo mmwe muli obwongo bwammwe ne mayindi yammwe mwe wagala otutwala wali awatali bantu twebuuzeemu Shakira mufo ky'okutta ebifaananyi yataddemu luyimba ennyimba abadde aziterawo eziri ebirala tebiyitambule ebirala tebiyitambule tagenda mu ghetto n'ayamba abaana of course akoze charitable organizations eziwerako era PR actually mbea Shakira gundi ye management ye n'abantu abakwasaganya PR we betagogobwa because how dare you advise an artist for chokuta endongo omulimu tumumanyiddeko is that the only way Shakira jagala okola legacy ye mu line ye mujjukira mu 2008 omwami Mario yatera ekifaananyi kya Cindy oba okitegeera naye kati kyogaa Cindy tumujjukira Shakira gwadetinga bwe that kind of stupidity that kind of njagala ekome mu industry because I don't want to see the cases of desire and after some years coming here ngata nko twetondera calling themselves women of God naye nga lwe bali bakyali eno bandi bali basorting ensonga zaye nga tebasortinga Shakira kuba omuziki bamukuta ebifaananyi ebyobuseewo omuziki twaze one off okay this is it nze nanze opinion yange ku Shakira why katusuke twalizing son right Shakira tadde ebifaananyi mu kaseera kano Shakira kushya David Mutalo ontegedde amawulire tegamukolaki tegamwogerako ng'ate yali akisuubira amawulire gaddukira wamata mukisa tegamwogerako yaddukira mata mukisa n'agenda kubivulu ku show za gundi zonna za David Mutalo zonna still teyakolaki teyafuna that audience n'agamba kati empisi zaawo she's the next Beyonce wa Uganda oyo mwobudde anti kati enjawulo lo wakati wa Shakira ne Beyonce ti Beyonce amanyo then adde mu luzungu then ayimbe mu luzungu define okuyimba wenategerera nti abainange nsobola okukuba oluyimba nendufulumya omu ku baproducer evayo nagamba after the battle ndoza mutegedde baproducer obulumi bwe tuyitamu mu bayimbi abamu ate balansinga simanya ate biki tuveyo tugendeko ewa Alien Skinner kakati Alien Skinner agenda kunyuka gwe ndowoozayo wagiwadde ku kunyuka kati kangende wa Franka ntambi Franka Alien agenda kunyuka mu December naye ate mu kunyuka kwe during an interview twayogeddeko naye